bwe tugendako mu ggwanga erya Syria, emmundu eyakaboteddiza eri no munnange pulezidenti wa Syria Bashar al-Assad kigambibwa okuba nti n'ennyonyi ye ekubiddwa. Munnange pulezidenti Bashar al-Assad ennyonyi ye bwetyo yakubiddwa naye erindiggula ku ddimwa era nga yakubiddwa mu bitundu ebyesudde ku kibuga Homs, era nga okusinziira ku mawulire agawerako agalipootingira sayidi zeeyo bonna bakakasa nti kino kyabaddewo. Kakati pulezidenti ono owa Syria bw'atyo yabadde yabombye dda nga yadduse dda okuva mu kibuga Damascus kaseera katono nnyo nga abayeekera tebannaba kubeera nga munnange ate bwe batyo balaga eryanye mu kubeera nga bayingira ekibuga kino. Okusinziira munnange ku komandi ey'amagye ga Syria, bano bamaze dda okubeera nga munnange bategeeza nti pulezidenti Bashar al-Assad obukulembeze bwe butyo bunnange kaweddemu dda buweddewo oluvannyuma lw'abayeekera okubeera nga munnange bwe batyo bafunze ekyonga, era nga aba officers mu magye aga Syria, ba high ranking officers bamaze dda okubeera nga bakakasa, era nga abayeekera bwe batyo bamaze dda okubeera nga nabo beesoma mu ngeri y'okujaganya nti ekibuga Damascus bwe twogerera essaawa eno kyavudde dda mu mikono egya Assad. Nga bwe nkutegeezezza nti muganda wange ono yabadde yadduse dda, era kigambibwa okuba nti Assad yabadde yabuuse dda n'ava mu kibuga Damascus, era gye yalaze temanyikiddwa lunaku lwabadde lwa Sande, era ba senior officers babiri ab'amagye bwe batyo bategeezezza dda amawulire okwetooloola ensi yonna nti munnange abayeekera bamaze okubeera nga munnange beebulungulula ekibuga kyonna, bakiyingidde dda ekibuga Damascus, era eno tebasanzeeyokko nti oba amagye ga gavumenti gaagano bagadipuleyinze okubeera nti nno basangawokko stiff resistance. Yo famire eya musajja mukulu Bashar al-Assad munnange nayo yadduse dda ekibambulira n'eyamuka eggwanga erya Syria, era nga bwe baazibidde olunaku olwokutaano pulezidenti yabadde tamanyikiddwako gy'ali, naye nga babadde bamaze okubeera nga batukakasa nti abayeekera bwe batyo babadde bamaze okubeera nga bateekinga control ku bibuga ebiwerako mu Syria. Bashar al-Assad famire ye nga era kyabadde kitegeerekese nti yabadde yadduse dda ng'egenze mu ggwanga erya Russia, okusinziira ku mawulire aga Wall Street Journal olunaku olwokutaano, era nga bwe bati batutegeeza nti mukyala we n'abaana wamu ne bakoddomi be babiri munnange nabo babadde badduse, era amawulire nga galaga nti okusinziira ku Syrian security officials wamu ne Arab officials babadde munnange bamaze okubeera nga bakakasa nti mukyala wa al-Assad ng'ono nzaala ya Bungereza wamu n'abaana baabwe basatu okukosa ne bakoddomi be babadde badduse, omukyala n'abaana nga bagenze mu ggwanga erya Russia, ate bano bakoddomi be bo already munnange babadde bamaze dda okubeera nga balinnya ennyonyi okgenda mu United Arab Emirates, era nga mu kiseera ekyo ye munnange Assad yabadde tamanyikiddwako wa waali okusinziira munnange ku nsonda, era batutegeeza nti Russia yabadde emaze okubeera ng'ekakasa nti teenawo pulaani yonna yakugenda kubeera nga bataasa oba barescuinga pulezidenti wa Syria, era Vladimir Putin nga kigambibwa nti yabadde si musanyufu kubanga amagye ga regime, amagye ga Assad gabadde tegataddeewo resistance yonna, nga kigambibwa okuba nti gabadde gatandise okubeera nga ate munnange gagumbulukuka nga gadduka ekibambulira. Bano bafulumizza official statement olunaku olwokutaano nga bagamba nti Russia tirinaawo pulaani yonna kubeera nga egenda okusevinga Assad kubanga bo balaba nti amagye
ga president ate gasazeewo okubeera nti gaamuka enfu nga galinga kwegamba olutalo olugayinze. TV emu mu ggwanga erya Syria yabadde etegeezezza nga pulezidenti bwe yadduse ne yeesolosa eggwanga erya Iran. Naye era ripooti zabadde ziraga nti Egypt wamu ne Jordan ba officials baayo babadde baagala pulezidenti wa Syria ave mu ggwanga bunnambiro olwo akole gavumenti endala mu exile. Amawanga okuli India, US wamu ne Russia babadde munnange bataddewo okuwabula oba okulabula okulambika bannansi baayo nga munnange bwe bati babagamba bwe kiba kisoboka baaleyamuse eggwanga erya Syria bunnambiro oba si kyekyo munnange beewala okubeera nga batambula. Era ministry eya India eya external affairs bano munnange babadde basabye bannansi baayo okubeera nga baamuka eggwanga mu bwangu nga bwe kisoboka, era nga bagamba nti munnange okusinziira ku mbeera eri mu Syria bannationals ba India bwe bati baweebwa amagezi okubeera nti beewala okubeera nga batambula okuva wano nawali paka nga bamaze okubeera nga babategeeza ki ekiddako. Olutalo luno olwa Syria olw'omunda lulese abantu abali eyo mu 50,000 nga bafu, emyaka gye lumaze nga lutojjera, era kigambibwa okuba nti ekitundu ku bantu abali mu ggwanga lino bwe bati munnange badduka okuva mu maka gaabwe bali awo babundabunda. Era munnange bagamba nti guno gwe mulundi ogusookedde eddala, gwe mulundi ogusookedde eddala nga olutalo luno lutojjera amagye ga Assad okubeera nti munnange galuzinga control, okubeera nti nno ebibuga bingi mu ggwanga erya Syria bagafuntudde bagajjeeyo mu kaseera akatono ennyo. Okuva lekiri nti munnange abayeekera bamaze dde okubeera nga beefunza ekibuga Damascus era nga bakakasa nti olwedde Assad kyamuvudde dda mu mikono kakati kibyali mu mitambo bwe bati bamaze okubeera nga batwala strategic positions okwetoola ekibuga kyonna. Kigambibwa okuba nti batandise dde okubeera nga bawuliziganya ba senior regime officials era nga bawuliziganya n'abo abali ready okubeera nga baswitchinga sides. Ati munnange nabo babaawo nawano bwebweni ekitukakasa n'atugamba nti mwebali bawuliziganya nti mumaze ngire kale kangire mugenda okola omusajja ng'avuga emmotoka bulungi ku street nga batugamba nti mujja kwewuunya okulaba nga wano mu Uganda abamu ku babadde mulamu gavumenti nga bavuga emmotoka mu Kampala nga terina abakuba ku mukono nga gavumenti ekyuse. Kakati munnange essaawa eziweredde ddala okuva ekibuga Damascus abayeekera bwe batandise okubeera nga bakisalako bwe batyo ebitundu ebiwererako ddala mu mambuka mu maserengeta wamu obuvanjuba n'obugwanjuba obw'ekibuga kino Damascus. Muganda wange amagye gabayeekera ge galiyo aga gavumenti tegalabikako gasuddeyo dda oba olio n'abamu okubeera nga uniform bazeeyambudde dda. Kale kigambibwa okuba nti mu makkati ddala ag'ekibuga abayeekera bwe batyo babadde tebannaba kubeera nga batuukira ddala nga bonoga nti kakati bali mu Kampala ku City Square naye nga ebitundu mu kibuga kino Damascus ebyesudde mayiro ng'emu kati kuba akafaananyi nti kati okuva mu Kampala mu makkati wali oba ku City Square nti tambula otuuke katugeze ng'erugogo otuuke ng'erugogo nga kitegeeza nti munnange amagye awo wegabadde gagumbye nga wegali awo bwe watyo naye nga munnange kinyana mpindi okubeera nga batuuka mu makkati g'ekibuga Damascus era nga omuntu watuukira munnange awo kitegeeza nti abeera awambidde ddala. Era president bw'atyo yadduse dda. Assad agamba nti awaanyuwaawo famire ye abaana 3 n'omukyala munnansi wa Bungereza bo bali mu Russia ate bakoddomi be badduse dda bagenze dda mu United Arab Emirates. Ye tetunaba kumanya watuufu wawaali ennyonyi ekigambibwa okuba nti yakubiddwa
ng'ekituufu kiri nti yadduse. Amawulire tugenda kubatungira okubira nga tugafuna nti ennyonyi baagikubye naye Assad naye yabaddemu oba alinako we yeekukumye.